Okimanya abantu abasinga batajanga keno mu Nyege Nyege balowooza nti kivulu kya kutumbula bya buseegu. Nga ate si bwe kiri. Omuntu yenna ali eyo. Ofuna chance n'ojjako waneno mu Nyege Nyege. Olabira ddala nti propaganda abantu gye batambuza mbu simanya bintu bya kutumbula bya buseegu. Simanya kola. Nenajja abavubuka benasanze. Ejabavuga benasanze ne bagamba. Ekintu kyebogera ku Nyege Nyege sakati tukiraba. Ekyobwebuseegu. Ate to make things worse. Abantu kasita bawulira erinnya eryo Nyege Nyege oba boli bawulikiranga ki? Ati mu kusooka ebifaananyi ebyajjanga oba ebifaananyi ebyafulumanga byalowoozesanga abantu nti ekyo kyekiri bya buseegu. Naye kati munnaye lino ebbanga kyerigenze liyita kigenze kikyuka. Bongeredde ddala okukakasa nti nno bintu si bya buseegu. Cartoon music omukutu kwe tuli tubaaniriza mwenna buli omu gy'osinzira okubangula omukutu guno. Ewaliro lujja taliiwo twamuwambye. Era ekintu twakyeddiza. Ekintu fe abakiina. Anti fe twamukiikiridde mu nsonga zino ez'ebyamasanyu. So fe twasazeewo okujja tukole analysis oba report ku biki ebivudde mu Nyege Nyege. Era nga bw'otulaba fe tusobola ensonga zino. Pozi nyongera okujjukiza likinga osubscribinga ate era okommentinge awo wansi. Awo buli kimu kiba kiwedde. Tuli Jinja. Ekifo bakiyita source of the Nile. Katuli Jinja giyite Las Vegas ye Uganda. Mazima masanyu we gasibukira. Buli kivulu we kibeera ebivulu ebisinga amaanyi. Era nga n'ensonga etulese oba yatulese Jinja. Tuli ku Nyege Nyege. Nyege Nyege yo yazze kulema ate ey'omwaka guno 2023 gwajja bagidde ddala. Embozi give ku ntono. Tuli ku kyalo Kiramba stage tulinako Kansokembale stage. Tulinako stage yabo aba nyimba tezitegereka zane nyo tegere. Uganda waraje. Waliwo nyimba stage zane nyo tegere nyimba sizimanyi. Eyo bagita boiler room. Tulinayo abalege bo bali eri wansi kumaze kuzimama hati magani. Ewa Semba. Boje bali. Tulinayo Uganda waraje. Simanoff. Tulinayo Siminoff. Abo nawe bali awo. Tulinayo main stage. Tulinayo naba abantu b'Ejjinja. Bateeseteese stage y'abantu ab'Ejjinja oba egenda okubanga etumbula ebyobuwangwa by'abasoga. Eyo eri ku entrance kwennyini nyini. Yesooka n'olyoka toyolekera ewali ezi stage zonna ezisigaye. Tumanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeerawo June nga 21 paka 22/2024 mu Ontario Science Centre 770 Don Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyise ba social workers, nga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647-702-2922 oba plus 1-387-288-9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited. Era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Nyege Nyege waluno gye tuli okuva ku stage moga ku stage nawe inokulinyawo boda. Mazima ddala. Anyways tugezaako okubanga ate tubasigiramu ekifaananyi musobole okulaba ate ekifo kye tuliko. Twategeezeddwako ekifo kwe tutudde oba Nyege Nyege kwali kikubaganira wakati wa yiika 8. Kifo kinene ddala. Kuliko ebintu ebyenjawulo bingi, kuliko amaofiisi, kuliko zoo abantu basobola okujja ne balaba ate ebisolo. So nga ate odza amaaso g'eruuyi eri wansi ate ekibangirizi kino Nyege Nyege kwali waliyo omugga Nile, tugiyite source of the Nile. Nti wantu we tuli tufunira ddala ka breeze, muzungu nkiyita ka breeze, akempewo oba akamayengo akakubaganira ddala okuviira ddala eri wansi mu nnyanja. Tulinga abali e Bulaaya, tulinga abali mu Amerika. Ne bunda basisibye masaati tejja kuba excuse y'amaanyi nnyo, tuli mu bikujjuko.
Olutuuka ku byokulya wamaze kambabuulire ekiri ejjinja tulinamu ebyokulya ebya layisimuko n'ebyebbeeyi nti gwe omuntu aba yakayingira w'osookera wewali ebyokulya ebya layisi kati gy'otuukira ne wali main stage ebyokulya byayo nga tolina ssente tobyepangako kyalemeddwa okulya nywa bunywi kubanga amazzi agalwenza oli ge tugula 200 eno ga 10 Okay, Umar. Nandyagadde abantu tugeze okubanga ate tubalagira ddala embeera efe eno. Nyege nyege yatandise ennaku nnya. Nyege nyege zaali ennaku z'omwezi 9 ekivulo kyatandise era abantu abasinga bavudde e Kampala nga ennaku z'omwezi 9 ne bayingira nyege nyege. Mwenda lwe lwabadde olwokuna. Eya. Naye olunaku olwo abantu abasinga ababadde muno be babadde abateekateekera abadigize abanaabeerawo. Bano batunda byakulya bano ba security webale nnyo. Era olwo olunaku olwasoose tulwabaddeko turn-up y'abantu bangi. Abasajja bakoze security. Abantu babadde batinitini. Katubasengekera empola mpola tugenda batusaayo eyo. Turn-up y'abantu ku lunaku olwasoose yabadde y'amaanyi nnyo. Abantu babadde batinitini. So n'omukyala Rebecca alitwala kadaaga. Yaguddewo omukolo. Wabadde budde bwa kawungeezi yazze n'abantu be ne basobola okuba nga ate bagresinga occasion ye. Esobola okuba nga ate etambulira ddalira mu malidadi sana. Kuba oyo wakikwatamu banaakikubamu stamp. Teri agambayo. Olwedde ekintu kya nyege nyege yakulaga yakiyingira. Kuva ko nyege nyege awedde omwaka oguwedde. We yakiyingira kati nyege nyege era kasaba gamba nyege nyege ali Jinja. Stamp tuba tumaze kuona muti yati wakubaayo kubanga luli omwaka ogwole tujjukira nyege nyege yakubwako debate mu parliament nga bagalo jiwera n'avaayo n'agamba nyege nyege ajja kubaawo. Okimanyi abantu abasinga batajanga keno mu nyege nyege balowooza nti kivulu kya kutumbula bya buseegu nga ate si bwe kiri. Omuntu yenna ali eyo ofuna chance n'ojjako waneno mu nyege nyege olabira ddala nti propaganda abantu gye batambuza mbu simanya bintu bya kutumbula bya buseegu simanya kola nenajja abavubuka benasanze abavubuka benasanze ne bagamba ekintu kyeboogera ku nyege nyege sanga tukiraba ekyobwebuseegu ate to make things worse abantu kasita bawulira erinnya eryo nyege nyege oba bo libawulikiranga ki anti mu kusooka ebifaananyi ebyajjanga oba ebifaananyi ebyafulumanga byalowoozesanga abantu nti ekyo kyekiri bya buseegu naye kati munnaye lino ebbanga kyerigenze liyita kigenze kikyuka bongeredde ddala okukakasa nti nno bintu si bya buseegu bino ebintu bya kizungu just kusanyuka. Abazungu eyo mu nsi ez'obusukka kkubo Ebulaaya baba n'ezi festivals bwe ziti era kyovulaba ekintu kino nakyo kyaleetebwa wano ne Africa. Eno ye festival ekyasinze mu kunyumirwa oba kitegera buli kintu ekibaamu kya kizungu nnyo. Okimanyi nyege nyege w'omwaka guno bannamawulire bangi bazze ne bulijja abawulire obuwulire bangi baweddeyo bajja nyege nyege webale nnyo gani okuddeyo okuwandiika ku bye batategeera oba okwogera ku kye batategeera obola bajje bakole ki baweddeyo buli omu yeerabireko naye nga twongera okusigira ekifaananyi ekya nyege nyege security wise embeera yo abasajja bayiye security simanyi oba lwakuba nti embaga esembedde era kyandiba security eyawukanyeemuko kwe zeebangawo kunyegenyege twali eyita n'omwaka oguwedde nga security teyali y'amaanyi nnyo naye nga era osobola okulaba nti bakaddewo ki wabaddewo propaganda zayitingana nga nti abatujju bajja kuba bomu bebaze boogerangako biki asala ne bagamba katwongere security tuyiwe security era security eyo y'amaanyi buli woyita ebigere 3 wabawo omusirikale wabawo wamagye kyendabye omulundi guno bayiiridde ddala abasajja ab'ebitongole ebyenjawulo SFC weeri aba UPDF we bali aba counter terrorism we bali police weeri babawusa we bali private security guards bonna we bali kwegamba onoonya naawe omubbi wewandikoledde ate akavuyo ak'enjawulo nga tokalaba wakubula so ng'owo katandikira bwoti bagenda kukunyweza bati awo tukunyumiza budde bwa misana polisi za kamera manya kamera za polisi ziri buli wamu bigere bibiri otta bigere bibiri osanga kamera ya polisi balina ne kamera endala gye bawanise mu bbanga
ziri mu bange. Waliwo eyaŋŋambye omanyi mulimu abantu aboogera ennyo nga tebamanyi bintu. Yabadde musajja wa boda namusanze awo n'aŋŋamba eyo kamera ogiraba. Eraba okuva wano paka mukono n'ekireka abeera planning okujja wano mu Nyege Baba ngulabye dda. Uganda naddala abaana ba boda balina bo bamanyi buli kimu boogera. naye Umar walabye otya ekiro ky'ejjo ekyolwokubiri mu Nyege obudde bw'ekiro pata ya Jinja tukkirize tugaane zinyuma kiro. Naye abaana ab'obuwala wabalabye engeri gye bayambaddemu ey'omulembe yasikiriza ddala abantu abalala bonna okulaba ng'ate amaaso bagassa ku bo. Abaana ab'obuwala e Uganda twakkiriza fashion yo naddala mbivulu bagenda abaana amwambala n'ogamba kirabika kyera ku stage si kyendaba ogendako ku stage ya Uganda Walagi ate ng'ekiri eyo kikutte kiga ogenda ku stage ya Seminoofu ate eri nga gwajja bagidde dda kyokka nno ziyingira ssaawa 6-8 ng'abayingira bangi okusinga abali mu kivvulu nasobeddwamu ate ng'abayingira bangi okusinga abali mu kivvulu. Omanyi nafulumyeko ko wabweru ssaawa zaabadde nga 5 za kiro ku mulyango nagenza okulaba nga layini y'abantu eyingira esimbye okuva ku mulyango paka eri ku roundabout waggulu. Enkuba yakubye abantu naye ng'abantu tebava ku stage. Abantu ne bakulaga nti balemerako ku stage bakyanya omwenge bakyakuba pate bakyakuba amazina ng'enkuba ate bwetonya. Bannange no pate yanjawulo okutwala okusinziira ku pate zetuze tulaba. Abantu ensonga y'ebikujjuko naddala ejjinja bantu twakkiriza abantu bwe babaze kucakala babaze kucakala ate naddala ng'omuntu yavudde bweru wa ggwanga ngaze mu nsi kucakala abawanjawulo nakulabidde abasajja abazungu enkuba nebakuba nebagwerako naye nga yagamba sivaawo anti balwawo okulaba ebintu nga bino naddala waneno mu Africa giffe twesimye tulina obudde obulungi enkuba etonnya ate akasana ne kaakira wamu abavubuka abamu ebintu byabasaze tebafunye bakyala kyogamba bafuyiddwa empewo anti jjukira mbivulu bino naddala ffe Uganda osubiramu abo babazze okwetega abazze okutegula abazze okwetega n'abo abazze okwetega okutegula abazze bategula kati bonna oba basuubiramu mu kivulu avuuka byabasaze namuganda nge divorce yaŋŋambye abategula mu bivulu bakikola batya olwaki tekisoboka anti byamusaze nemugamba divorce bireke tojja sobola okubanya eyo mvaayo eno sinjagala okukubiriza abantu oba abakyakaze abazze mu bivulu bino let them take their lives so precious security before nga nawe olina okwekuuma beekuume ennyo bambale kubanga ensonga nkulu nnyo ababbi bo tebabula ensonga nkulu nnyo n'ababbi tebabula ate n'ekirala yadde tulina security ey'amaanyi yadde mwagirabye but you should also take cautious of your properties. Tambula n'ensawo yo tambula na buli kimu ekikyo omusajja gwe bamukubye emimwa gino bagigira batwala bbaaga ye mumabadde n'essimu nene ebintu ng'ebyo bibaamu tebibulamu bibaamu byo sijagamba nti oba ku side ya music according to DJs buli DJ yakubye mu Nyege Nyege oba buli DJ akuba mu Nyege Nyege omulimu gw'amaanyi abayimbi tulabyeko ba A-Pass performance yabadde so very good Karokasita najja naye n'ateekawo performance ey'amaanyi n'ekivulu ky'emaaso sofa be bayimbi abakayimba mu Nyege Nyege sofa kati tuli ku Saturday olunaku olwokusatu tulabate line up enaabeetya olunaku olwokusatu tusuubirawo Eddie Kenzo okujja performinga ye bamulangidde obwedda bandi yeyisaamu nga tumaliriza ze kandi nyongere okujjukiza abantu tuli ku Capital Music nyongere bajukiza okulikinga okusubscribinga n'okukomentinga. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna
kweziri ku WhatsApp. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.